Okay, my good follower, my good family, my good sister, njagala kubuuzaako kaweather kali awo akawewo kanjinjiko eno jampa abazze bangoberera jampa eno erina story jampa eno nga ntuuka ngenda mu kyalo okulaba naalongo omukadde omukazanzaala bwe ntuukayo budde bwali bunyogoga nnyo nga mama empewo nga nnyingi ng'ayingira ennyumba ng'aggyayo jampa. This is a jampa. Ngamba nkwaziseemu jampa yange genda empewo ereme kufuuwa naye jampa yange gikuume ojja gizza. Kaakati ndowooza ngenda mu myezi nga singa 5 ye jampa nze nkyagiina naye embeereddewo kaakati tujja kwesootinga weesootinzi mpola mpola ne Naalongo naye mwenye ogendayo of course mu kyalo ngendayo nnyo owe jampa yange anti wampa ya mpewo kaakati yeah eyo twekonyeyo bukonyi naye but you know what it means okuba ng'oyambadde jampa ya maamawo. It feels so good and who am I not to be happy about it? Nzize kubuuzaako weekend yegamba etya abasiraamu abali mu kisiibo bambi nyongera okubasaba n'okubasabira Mukama okusaba kwo okusaala kwo like okusiiba kwo kuleme kufiira bwereere. At the end ogambe nti ekintu kino bwe nali mu kisiibo nagamba Allah ensonga nazimutegeeza era nankolako nebibeera sorted ekyo abali wansi w'enjuba waggulu waffe tewaliiwo ssuubi ddala okuggyako mwoyo Mukama waffe. So tutambulire mu ssuubi eryo nga bikutabuseeko nga bibikukuttemu bitegeeza oyo nzikiriza nti bijja kubeera birungi. This place gye njagala ennyo tuyitayo mu good life. Tuli eno mu good life. Of course the area is called good life. Naye owulira embeera y'obudde nga sound kyekyo obunyonyi kyekyo. This is my life if you didn't know. Life yange yabudde bunyogovu muko butali obwo winter si kyenjagala nnyo naye obudde bunyogovu muko eyo neekonye bwekonye nga nku wakukibozibozi naye wawulidde love story ya Friday. That was part 1. Nowulira love story eya Saturday. That was part 2. If you didn't, let me give you a hint. Kati ku lunaku lwe nayingira Dubai tubikula essuula empya tutuula n'omwana ku ntebe. Natuula n'omwana entebe nga nzija Dubai ku nnyonyi. Twatuula babiri by the way. Ntuuka ku ntebe kutuuka ku nnyonyi ntuula mu kifo kyange kyali kya sooka kati nga lwasooka ku ddirisa nga wakati wano beerawo omuntu then nga nze nsooka wano mu lukuubo. Kati omuvubuka gy'aŋŋamba mugamba ekifo ekyo kyekiriko dda wali wakati kuwe kampani azinye omuvubuka oli ali erinayo n'aleeno nzire wakati tule n'omwana mu ntebe. Twasabula ekibozi n'omuvubuka okuva twasimbula ku nnyonyi okuva twasimbula entebe paka Dubai. Kati jugula nazzeemu ne kalinze olwo nga neetudde nti siri mufumbo sina na musajja nambuza oli mufumbo konze si n'omusajja gyali e Uganda naye namugamba siri mufumbo. Kati tutumala twegabira ennamba z'essimu okwo ku boarding katubodinga muleka kwate byange nange nzire nadde bibye tusigala tucommunicatinga nga twebuuzaako oli otya gye ndiyo bulamu tya ngamba ne wangamba ko tuli mufumbo kituufu nga mugamba kyokka nali mufumbo naye omusajja simwagala namukyawa gyali naye namukyawa koye wamutegeeza nti wamukyawa konze saamutegeeza naye nga nze namukyawa nga mbuuza ate ggwe olwo nno mufunyemu interest by the way namwagalawo lave ebintu bizibu ku kisaawe nakiraba nga sekivubuka kibi first sight teyali mbi by the way. Kati tutuuka atandika okwogera bw'atyo ebigambo bye bane nga yogera kale nga si mubi okusinziira ambuuzangako oli otyo obulamu buli butya yali November ukanga kea kyekyo bikinga mbuuza gwe eri mufumbo ngamba naliko n'omukyala wange yagenda ku kyeyo biki konze mwekuumire ko yagenda ogenda nga twayawukana konze okakasa nti yagenda ogenda nga twayawukana bitya
kwanza minamu abaana minamu omwana omu biki kati nga mu mboozi ebyo gyetwajja tunyumya yalinga nkwana katujjukira nze ndi awo ekireereezi si ekyo naye nga ndi empute sirina agamba nze nga nkimanyi oli namuta ate nga byaddala namuta kati onajja ebigambo byempulira kuwaniriza okwo tebakuŋŋambangako asuusesuuse ze sibuulirangako wano ojjukirawo bino obijjukira bulungi ebigambo bwamanga yabisengeka bulungi ayogera bulungi akola atya ne tubeerawo nga mbuuza naye byaddala kati tumalako ogw'11 tuyingira ogw'12 mugamba naye gwe nga mpulira ng'olina ekintu kyonkweka toli mufumbo omusazi wo ddala ali ku kyeyo ngamba naye kaleeka nkubuulira amazima omukazi e Uganda gy'ali naye nga twayawukana konze gwe mwayawukana nga lwaki wanema teri yagenda ku kyeyo nanti biki naera nawozaawozaawo amugamba yaani amannya ge anti mwayawukana ndowooza ne bw'onaagaŋŋamba si kibi naagaŋŋamba ne mugamba ne mubuuza eby'omwana n'abiŋŋamba ne mubuuza ensonga kuzimu ku nsonga lwaki baayawukana n'aziŋŋamba awo naye nga sizeesiga bulungi ate nga n'okuwulira mpulira muli siwulira bulungi nti ddala baayawukana olwo tuli mu tuyinga Desemba tumutuuka nti gyakomererayo laava ekula nno munnange ow'omukwano oyinza okuba nga tojjukira bye twogerako njagala osooka otegeere kye twogerako bw'obanga tonnaba kufuna mukisa kuwulira story eno kubanga kati madde nzijukiza oyo yagirabye kati ate gwe ataagirabye mu link wansi story zombi mweziri bw'oba ofunye omukisa n'oziwuliriza kijja kusigira ekifaananyi lwaki ate tuleese sister okuwulira her side of the love story n'omutima gwange nga teguli mumativu n'ekyokuba nti omuvubuka ono ddala omukyala baayawukana ati tuyingira ogwokusatu amala okumbulira amannya g'omukyala baitha namusaba ne ku kifaananyi ky'omukyala mugamba mpa ekifaananyi ky'oyo omukazi nakyo n'akimpa kati nfuna ennamba y'omuwala ngiweereza omukwano gwange mugamba sooka omumbegere kati nze mufune namba omuwala ngiseevinga mu ssimu yange mala ogiseevinga imo eyina olugambo eweereza ono omukyala nti so and so aziseved yo namba kati ate profile yange nga kweri ku imo kandooza n'akisika ekifaananyi kumbe n'ono omulenzi azenga nteeka ku profile mu status kati ndowooza ekifaananyi omukyala abigatta alaba bifaanagana ndowooza naye andaaza ompulira ono omulenzi boyfriend ye ne Dubai buli anteeka ku status anteeka ku profile ekifaananyi kyange amannya ng'ateekako wansi my love my what my byonna ebyo erinnya nga aliteekerako bifaananyi kati amannya gange gonna nga bwe gali bwe nagateekako origino ku imo omuwala andaba profile ndowooza naye andaaza kyono asevinze ennamba yange ki kati njiwa mukwano gwange omulala mugamba sooka onkemera omukyalo otwagala manya oba akyali mu relationship nono omuvubuka gwe njagala omuwala mwogezi mulungi oli olwasevinga ennamba ye ng'oli mukwano gwange ng'ateerako ono omukyala longo time ono nga ddamu longo time mukwano wabulira wa mwana gwera biki twebulako mu kusoma kati ba amannya g'oli gafaanaganamuko n'ag'ono omukyala gwe yayinako mu mukwano gwe mu kusoma nze simanyi bane ng'agenda atwanguyiriza ebintu namugamba wabulira wafumbirwa nafumbirwa nazala n'omwana bitya omwana wo yaani nti ye gundi ne gundi ndoga tumuyanga kafaanagana n'ag'ono gwe yaŋŋamba nti aha good job continue ibanna omuvubuka bbaawo bitya yagenda ku kyeyo nti aha mukwatagana bisha mune yagenda naye oza tukyanyumya biki kati mwana nzija mugamba aha jangu ombuulire kwa ssebo mukyala woono maama w'omwana wamukyawa amabega oba mwayawukana nga byange nti wajja omulese maka ngamba nze namukyawa biki konze wamulekera gwe wali okyamulabirira oba gwe wali okyamulabirira oba mwali mwayawukana dda nditwayawukana dda nga mugamba gwe nze kyennakowa kwe kunnimbalimba saagala kunnimba bw'oba ozze mu bulamu bwange ng'ogenda kunnimba nkwegayiridde tambula tuli mu gwakusatu olwo oguggwako
nga ŋŋamba ky'okola bahani nedda ekituufu kiri nti omukyala oyo bambi tonkyawa bino bye nkugamba kati ge mazima bikirereddedde omukyala namuleka waka ne mugamba kati muli akasasiro goli nkuŋŋamba essaawa eno ne hani obijjawo ko nze nkugambye njagala mazima nze kye nategeddeko kiri nti omukyala wamuleka waka kati essaawa eno ŋŋamba mwayawukana biki by'oŋŋamba kasasiro njenedda kankuwulira esitole yange tuyawukana nnyo nayo ko nze etya olaba oyo omukyala namulekayo ewaka naye nga ekituufu nange nali namukoowa biki nga naye bw'oli wakoowa bbaawo ya rabbi jjukira omusajja ono azze akola ebintu ebingi okuba nga mwagala. Munnange nkuwadde ekifaananyi era nkusigidde ekifaananyi n'otegeera what is happening. Owulira omukyalo oyo gwe boogerako, owulira maama w'omwana oyo gwe boogerako, omuwulira mu love story y'ekiro kya leero ku Sunday, ekiro kya leero ku saa 3 ez'ekiro, omuntu gwe tulina mu love story mbuuza nti yaani? So sooka ogyogingemu ko kayala byansi ne microphone yino tuyina etambula tetuzunga na waya munnange kaneekwekeko neeno gwe tulina ekiro kya leero mu love story ye muwala ye sister waffe omulungi eyayogeddwako. Of course story teyabadde nnyo ku muwala ono, yabadde ku Guy kubanga ono sister ali mu kwogera kwani ku Guy gwe yafuna kati ono yeekonye mbwekonyi, naye oyo yennyini gwe beekonyeeko akatono alina story ye. You don't need to miss this story tonight. You don't need to. Tosobola kukikkiriza. Oh gwe tonight sawa 3 ez'ekiro, sawa 3 ez'ekiro, you will need to listen to her side of the story. Do you want to kyetwogerako kitegeera? Listen yourself. Gireke bale gama tonight